Omusawo yakwata ekkubo okuyingira eddwaliro mu bwangu obw'ekitalo nga bamuyise nga waliwo omuntu ateekeddwa okulongoosebwa mbagirawo. Wabula n'asooka yanukula essimu n'agyogererako katini n'amala n'akyusa engoye n'ayambala ezikola era n'ayingira mu kisenge. Yali alina okukolera omulimu gw'okulongoosa. Kaakati yasanga taata w'omwana gwe yali alina okulongoosa nga yenna aweekera amulinze mu lukuubo ng'alinze dokita obwedda alina okulongoosa omwana we. Olwalaba dokita taata n'aboggoka. Aga twakikutwalidde lino lyonna lyonna ebbanga olyoka okwate ekkubo okujja nga baakuyise edda olongoosa omwana wange. Okimanyi obulamu bw'omwana wange nti nno buli mu bulabe bwa kitalo nyayinza n'okufa. Oli dokita kika kiggwe atalina buvunaanyizibwa, toyina sense of responsibility. Dokita yamwenyawo bumwenya n'aga musajja atunsonyiwa, sibaddewo mu ddwaliro wabula bwe bampise nkutte kubo n'enzija misinde nga nakafuna essimu. Era akusaba musajja atubambi kakkana bwe ntyo nange esobole okukwata ekkubo ogenda okakkala by'omulimu gwange. Nzikakkane taata w'omwana yayomba agandise nga mutabani we gwe babadde bagenda okulongoosa essaawa zino nga yali obubi gwe wandikakkanye. Ye mutabani we senga afa ng'alinda omusawo ajja amulongoose olwobeera ogenda kukola otya? Taata n'abugguka ng'ayombesa dokita mu ddoboozi ery'ebboggo. Dokita yayongera n'amwenyawo n'akwata ekkubo n'amuddamu n'amugaa tugenda kola kye tusobola ng'abasawo. Ku kisa kya Katonda osanga omwana n'awona wabula naawe saba essaala ku lw'obulamu bwa mutabani wo. Kale kyatwala essaawa nga dokita alongoosa omwana wabula dokita n'amala n'afuluma nga musanyufu n'aga nti kyebazibwa olw'obulungi bwa Katonda kuba mutabani wo ataasiddwa. Bw'atyo n'akwata ekkubo n'afuluma nga talinda na kumanya taata wa mwana kyagenda kumuddamu. Yakwata ekkubo dokita ne yeeyongerayo ng'agenda na misinde. Era yagamba taata w'omwana nti bw'odaba oyina ky'obuuza kyonna ojja kibuuza bannansi. Kwe kujja okulaba nnansi amuga nti oyo abo eyeewagawaga eyeepanka talinzeemu yadde mubuuze omwana wange ali mu mbeera ki? Lwaki dokita wammwe yeewagawaga bw'atyo? Bw'atyo si bwe taata w'omwana bwe yagamba nnansi wakati w'okumusinkana nga wayiseewo eddakiika nga dokita amaze okugenda. Nansi yakaaba maziga n'akwata ekkubo n'amuddamu ng'amaziga gakulukuta mu feesi n'aga dokita oyo gwalaba mutabani we yafudde jjo akabenje k'emmoroka era babadde ku maziika we tumuyitidde okwata ekkubo okujja okulongoosa mutabani wo. Wulira, era kakati kamaze okulongoosa mutabani wo n'awona n'ataasa n'obulamu bwe kyavudde akwata ekkubo okudduka misinde addeyo agenda amaliriza amaziika ga mutabani we. Kandi agamba nti tosaliranga abantu banno omusango oba okugubasingisa kuba tosobola kumanya bulamu bwabwe bwe buli newankubadde kiki kye bayitamu mu kaseera gwe w'obalabira n'ogubasingisa. Beera wa kisa, tosingisa banno omusango era bateekemu ekitiibwa babaleemwako obuntu. Mbutuufu singa tusobola okukola kino kitegeeza nti ensi yandibadde ekifo ekisinga n'okusinga bweri. Wabula amakulu agali mu kino kwe kukisomesa abaana baffe epo ne bazzukulu baffe kuba be mugigi okugenda okuddako. Kyawulinikaniri nga buli